Ulirize ate olumalamba buulire ulira bafukidde ddala batono oyo MP wange naye batono ddala ndi mulonzi wa honorable Zaake kati mwala Zaake yali asuubira waliyo balina abalinga yanti mwana wamugaga teyatuma ssente ate abalabo bakima ssente kati ali yekka Zaake nga waali omwana ekifo ekyo nga tekinabeera replaced Zaake mwe yali anti muno Bobi Wine yatannaleeta linnya akyalemezaawo olya Zaake kati kiggwa kitya anti ate alina loyalisiti baliya batya ddakali kagumba kange gaabava mu DP buloko ate abukwase muwanga kivumbi abanga abugabidde DP tokimanyi kigenda kubaawo kankunnyonnyole digest eneggwa mpitiraamu tulabe kakati Bampuuga bagamba Museveni gobawo mumawu jawo mumawu tuddeyo mu kibiina kyaffe yali akyonoonye mu DP Sebamala Bukoto eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba ebigambo ebyo omwami oyo yabyogeranga ng'abangi bagamba nti anyumya mbonyumya mboozi anti awuliddwa byatugamba naye ng'olwaleero byebiriwo anti byeyogeranga nga tebakkiriza olwaleero kati babinoonya banoonya obutambi bwe babuddemu babuwulirize kubanga bye yaragulanga olwaleero bye bituukiridde abakulu bano minsoni yawe yali yakusanyawo Kyagulanyi Robert Ssentamu omwami oyo najjanga ng'akyogerako ekintu ekyo abangi ne bamunenya nga bagamba asekeeterera omusajja nkugambye nti Mpuuga abantu enjagala gye bamwagalamu tewaaliwo nali ayinza kukkiriza nti asobola okukeera enkya naali olukwemu Robert Kyagulanyi Ssentamu kyokka olwaleero ebiriwo byeraga lwatu era buli muntu agamba nti bannaye akasajja kali kaali kalaguzi batandise okukkiriza naye ng'ate omulaguzi Mukama yamujjulula dda tewakyaliwo akumujja kumwebuuzaako be basalangawo oyo mu Buganda mulondo oyo Bampuuga kati amaanyi ag'okuba Bobi Wine abantu adde mu kibiina nga balina akasajja ku mutima nga bagamba lwaki ow'emagere yalina okusalawo era mugenda kulaba ebintu baganda bange naye mubeere bagumu muyimirire ku mazima nkimanyi luno olutalo lugenda kunkyayisa katongole kubanga bwe tubanga twagala okuddayo kubanga bano abantu mubalaba pulojekiti Museveni yali yazimba opposition eyiye Bobi Wine Katonda ekyamuyamba Kyagulanyi Ssentamu bano abasajja ne bajja n'atabeeyabiza nnyo kubanga mu Nup bano Bampuuga baatuulanga ne bateesa naye nga waliwo ttiimu endala etalabise mu kamera negamba nedda kyeboogedde kikyamu kati bano abasajja bali mu ango baagala bukulembeze bwa ggwanga bajja ne bateesa ne bagamba ono Bobi Wine tumukozese atutunde outside Buganda era nga mission ey'okusiba Kyagulanyi oba okumugjawo okumutta ebadde mu pipeline era nga n'abamu ababaka ba parliament bwe mulowooza nti baava mu ghetto baakola butya bonna nga baba penetratinga dda tebakyali ku mulamwa ekyennaku waliwo omusoto omulala gwe mutannalaba naye omusoto gwonna gwogerako babuyita kyekyekke waliwo omusoto omulala temunnagulaba nze Katongole nzize mbagamba nti ebintu bino nabyo nayogera ku kyekyekke abazze bangoberera ne mbagamba Mpuuga ne mbagamba Mpuuga mumanyi kubanga bano abasajja ffe batukubira amasimu nagamba njagala Katongole ompaane ne mugamba nze mulaba wano mpaana ababaka nze siri after money mujje ku live yange kuno mwali muwuliddeho nalebo gundi webale nnyo naye wayambadde ngatto biki one Mpuuga yankubira amasimu nengamba oyagala ki era bufuutu soja obumu ow'ensimbi baabuwa era nze ne mbagamba nze eyandaga abantu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine simwagala nti ansasula era sina ssente ze mujjako wabula ekigendererwa ekinene ekyokununula eggwanga lyaffe lino Uganda kati bano Bampuuga n'akabono kaabwe baazimbye ekintu
era mission gye bamuwadde bamugambye kaakati lindako step gyagenda okukola bwe bakujja kuwa deputy president sigala mu kibiina nga memba era mugenda kulaba amawulire nga gamupika mugenda kulaba mu nnaku zino nti abavubuka bagenze mu maka ga Mpuuga bakikole countrywide nti bano bavudde mu Buganda bavudde mu constituency bweti sebo tuli naawe era omukulu ono bangi be mugenda okulaba lwakuba baali bagenda kikola luli owekitiibwa Kyagulanyi n'ayisaamu countrywide tour ne batya ne beekangibiriza kubanga Bobi Wine president waffe alina okukozesa empiki emu gyasigaza bano abasajja kubateekako kye bayita scrutiny kasita obongera kaadi 226 bwe tuba tutuuseeyo kubanga ffe Museveni tusuubira omujjako n'enkya ekiddako kigenda bbeera kikambwe kubanga bali mu bisanja 3 ssente bazikubye ebifo eby'amaanyi bye babibaddemu Seggona ali mu Kosase yasooka ba mu Public Accounts Committee kwonna kuliko ssente Anita Amongi yali girlfriend waabwe bali eri basayininga balya bayingidde munda ne beefuula bafuutu soldiers Mpuuga n'amanya Sky Soldiers sulawa bwe manya mukyusa mindset nkola ntya era social media baani aboogerera ekintu kino ne babitwala ewa Museveni ne babitwala ewa Anita Amongi ne baga kati ababaka bayinaani ono kubanga ababaka nammwe muli recorded era temwewuunya nga lwoba ababaka abamu message efulumye kubanga lumu Kagabo yayogera ekigambo kati no gundi story ya Kagabo bwe naagibanyumiza waliwo begenda otwala President Kyagulanyi abasajja bano baali baatutega emisota tetwamanya baali baatutega emisota waliwo omusota gwe bayita kyekye guli kyekye gutulula guti ne gukangabiriza maaso ne mabega biri entuufu etandike mbadde sinnaba naye nga drone erina amawulire namba ya mirasana ferizo 702 22 2758 kati njagala Abedi Wanika alina kyavuga n'Empuuga yakigize radio ezimu wano zikivuga kati kyenjagala muwulirize wulira ekintu kino tulina kikuba kubanga bulimba wulira ekibiina kyange ekyannu abakulembeze nabawandiikira ebbaluwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga nga njagala mugiddemu kubanga kati abalamuzi bayimiridde ng'aba executive bayimirira paalamenti yayimirira ffe abannuupu tuyimiridde luddawa ensi eteeka okutuwulira nasaba pulezidenti Kyagulanyi awandiika ebbaluwa nga ya luzungu n'ebigambo abyogere mu luzungu bali abazungu byabadde ayogera ebigambo ebitatankana basobole okutegeera waayimiridde naffe eggwanga we tuyimiridde njagala kuwulira eddoboozi lya pulezidenti Kyagulanyi njagala kuwulira eddoboozi lya Lewis Lubungoya mwogera ki ku bisiyaga muveeyo kuba buno bwe budde abantu bategeere ekibiina kyaffe tuyimiriddewa ku nsonga eno ng'abalamuzi bwe bayimiridde nammwe tutegeere tuyimirire luddawa nga ekibiina kya Nuupu vaayo oyogere oluzungu ebisiyaga byogera mu luzungu si Luganda kubanga benjagala bakuwulire bali eri weeru kuba bubeera wabweru oyogera birala oyambadde nga empale za berobo njamuwuliriza obulimba buno kintu kino ekyebisiyaga njamuwulirize mbabuulire ekigendwa ky'abantu kiri ki wulira oyambadde kalazi ezitategeerekeka twagala oveeyo bukuukubira tutegere oyimiridde luddawa ku nsonga y'ebisiyaga oveeyo kuba nabuwandiikidde ebbaluwa bwe bunaaba buganya okuvaayo kyengenda okuddamu okukola kwe kusaba ekitongole ekinoonyereza okunoonyereza ku bisiyaga sente z'ebisiyaga abaana baliriddwa ebisiyaga okakasa nti tugoba ebisiyaga mu kibiina kya Nuupu tugoba ebisiyaga mu Uganda waliyo abasumba banno abasengeddwa munda naddala ku bintu ebiyitibwa ebisiyaga ebyo kuba emabega kubadde basumba omundu olowooza kino etteeka ligenda kuyambako okunoonyezako kwabo bakuzula amazima ebisiyaga oba oli musumba oba oli ki fe Uganda tetulya bisiyaga
Twakutegeeza buli muntu yenna teweekweka mu ddiini kati nyamuwulire mpiki ki ze bazannya essaawa zino wekitwa President Kyagulanyi alina amaanyi mu bazungu amangi era bw'oba oyagala okyusa ensi yamuuliza vidiyo eno n'omutima gumu bw'oba oyagala okyusa ensi abazungu obeetaaga Bobi Wine kati bano abakulu mwe bannayuganda mulina okubeera soba era mulina okubeera nga mumanya ekigenda okubataasa okununula eggwanga lino Uganda. Oweekitiibwa Kyagulanyi alabisizza Museveni mu firimu na buli kimu. Kati bano baabeedi aboogerera NRM Bamusomesezza Mpuuga balina kye baagala bamufoosinga ayogere nga revolutionary leader kubanga abazungu tukkirize tugaane balina emize gyabwe era emize gyabwe ojja kusanga ne bannaddiini abamu ebweru nga gye balimu naye mu mbeera eno Kyagulanyi gwe twakkiriza atukulembere nga pulezidenti ayina by'ayina okwogera ne by'atalina kwogera njamunfune bulungi nti abeedi Matasi Mpuuga balese ekintu ky'ebisiyaga baagala Bobi Wine okumutomeza okumutomeza naye nga pulezidenti waffe mukimanyi bulungi musajja mufumbo pulezidenti waffe tawagirangako bisiyaga era takolangako statement n'emu egamba nti nze Kyagulanyi Robert Ssentamu mpagira ebisiyaga kati bano abasajja nga bo baagala Bobi Wine agambe abazungu biki kati Museveni agaya hankufunye okitegera bulungi gwe weebuuze Museveni ne ba Andrew Mwenda babaddewo nga be basazaamu etteeka ly'ebisiyaga lwaki ku luno yakireseewo era n'abeera nga ayimiridde ye standi ye kibiina kyaffe tetuwagira bisiyaga era ng'ekibiina kya National Unity Platform ababaka abaffe bonna bagamba no kati tulina ensonga enkulu ze tulina okuyimirirako nga ffe ez'okubanja baganda baffe bannyinaffe abakyali mu makomera ono abeedi bwanika n'akabondo kaabwe tetulina kubawa makulu bannayuganda ebyo pulezidenti yabibannyonnyola dda era ne bakadde baffe mu byalo mubabuuze ekizibu ky'eggwanga kino ki si kujjako Museveni kati kyova olaba nti bano balina a very big mission first of all ey'okulaba nga banafuya njagala mbalageko omanyi bino ebintu zze mbibagamba kubanga bano abasajja baseetinge najja ne mbagamba ku musajja gwe bayita wuliriza Andrew Mwenda kyayogera Andrew Mwenda bwe yayogedde ebigambo bino manyi kye bazizzaako wulira Are you all ready? Yes. So first of all, I want to say that we came to this court with very high expectations, expecting that the judges of Uganda will stand above cultural prejudice and bigotry and make history. Unfortunately, the court in its wisdom has failed to stand beyond and above our cultural prejudices and our bigotry and has gone with public sentiment. But what we have witnessed in court is what I would call a temporary reversal in an overall strategic battle or strategic war against cultural bigotry and prejudice. So we are going to appeal to the Supreme Court, not for striking down different components of this law, but for overturning this law in its entirety. The judgment that was read today, I would compare to the judgment in the case of Dred Scott in 1857 in the United States. A black man went to the U.S. Supreme Court asking to be freed from slavery. The court at that time, kakati
Andrew Mwenda akulaga awagira ekintu ekyo era ye muntu waki wa Muhozi project. Ekintu ekyo njamu kisimanye. Kati waliwo abantu Mpuuga be yawadde ssente Abitex akasajja ako nakogerako nimbagamba Bajjo ne Abitex Misota mwina okubegendereza bangi temwakitegeera. Abitex yatta abantu ku Freedom City mukijjukira bulungi. Abantu bafa ku Freedom City bangi ne bafa. Era Saddaaka eyo musango gwabulira awo azaalya ssente. Abitex bamuwadde ssente ennene ne Bajjo. Era kyemuva muwulya Bajjo ayogera bino kubanga Mpuuga ze era Bajjo ne Abitex bakwata bafutu soja abamu ne babatwala ewa Museveni. Mission eyo yali mune alien skin. Ulira Musubde Kyagulanyi ate bobyogera bagala byakubawana nakubaza musubi tuyina ekizibu nti abagoberezi ba Nup bagala byakubalimba bwobanga oli ku mazima nga Bajjo bakola bangu owa NRM bola bano bagala Kyagulanyi yasinga ye president kitali kituufu. Tulekera otambula mu deception tunkoye politics wa deception politics w'okulimba essobi eritakola kye kubanga at the end of the day kigenda tukyukira. Kali kankulaga Kyagulanyi olunaku lwaligwa agenda kugwasinga ennaku ate sebadikala kuba atuuse nnyo ku piiki. Omuntu obeera ow'amaanyi ennyo nga Kyagulanyi ate ogwa bubi. Bagenda okuvuma bano abavumi boolaba ku social media beetegekera kuvuma Kyagulanyi bali mukolawo omwapu kati manze nkaaba amaziga okulaba nga musajja wange Bobi Wine batomeza mutomeze mu buli kimu. Kale otaba atufunyemu ki otaba luwadde Mpuuga gaapu okuleeta ebintu ebigenda okusumbuwa Nup. Otegera kyenkugamba birene byenjogera munaye bino byenjogera bya bongo. Omusirusiru nyamba towuliriza conversation yange mate mwagala make. Nze ndi musajja mukulu nina abaana mwenda kati bakuziika Bajjo mukono banziika seta Bajjo mukono. Mpuuga kyaleeta bwe kitasungwa Kyagulanyi mtutumya kadima bakusimu profesa abanga bakusimu ojja kunsesemya mu studio kubanga Nup eganye okukyusa strategy okuvuma tekukyakaliza bwonvuma nvaako ki kije batanvumye. Nup eganye Nup kalina okukola ebintu bino bisatu ntolya kadima ekisooka tulina okugjawo okuvuma kubanga okuvuma si mundu omusajja yakubiddawo ate mpuliza okuvuma si mundu tulina okukyusa message erimu naye tulina okutakolinga ebizibu ebiruma abantu. Tuve mu kukyama kati Museveni agenda tumuggyako tukozesa resources ze tulina entono ompulya kadima tukyuse embeera y'abanaku awo Kyagulanyi agenda kuba kutooka. Kuri oyo ne ttiimu ye balina kye batambuza era kyenjagala mwenna mwegendereze nga mission eno nene nnyo kubanga bonna azaba waki sente. Kakati balamu yagenze n'esitwa n'agenda ekitalya. Bwe yagenze ekitalya bali mu kwogereza basibe abali mu makomera baveeyo bakkirize emisango mbu babasonyiwe. Era mu kino bakitambuze nti Muhozi project ye yajjayo abasibe. Era bano abaana baveeyo babeere nga bakuba Nup babeere nga bakuba Kyagulanyi balamu kyekigendererwa kye. Era omuvubuka Namubalaga Kateregga Ali ne ttiimu eno drawing board mwalaba Mpuuga emabega ng'atambula famire ku famire ez'abasibe. Wamba ali mu pipeline nga Museveni akimanyi essaawa yonna wa Balamu bwa minisita. Kati kino Balamu kye kino kyagala okuwulira. Babeera mu kwepanka tebagala kuteesana mukulembeze wa ggwanga tebamanyi alina obuyinza bo beyita abapresidenti. Kati bo balooza abapresidenti lwaki tebalagira lwaki ate bagamba nti babasiba balagire ba commissioner general badesaba gwe muganda wange Kyagulanyi lagira commissioner general prison benga president omugamba abantu baveeyo mangu genda olagire ne parliament eyo etakuwuliriza nayo bagigale eno ebyokukola olina bingi ng'omukulembeze kola directive njagala akole directive ogamba ni president Kyagulanyi mwami Kyagulanyi president Kyagulanyi
alagire abantu kamujjeko n'omusiru naye waliwo byabadde agenda okwogerawo mu maaso ye wayimye ku CBS Balamu n'ogamba Kibalama ali mu Amerika ebiddako tonneewuunya manyi Museveni ajoze eggwanga lyaffe era Museveni atufudde abasiru abatategeera kyova olaba nwana nnyo tulabe nga tumuggyawo kakati oyo Balamu ne ttiimu ye mu batunuulire era kino gye kigenda okuggwera twagala Kibalama twagala Kanatta Muhammad Balamu kigenda kutuulamu muteekateeka era mugamba oba tugambe be bali ku misango gya mmada be bikibi ne tubalaba twagala John Bosco Kibalama twagala bano Bolivia Lutaaya ojja n'obeeyogezaako bikibi bakibalama bali luddawa abaana b'abantu mubate ekyo kintu kya Balamu mukitunuulire era olaba baamutaddewo ne ba speaker owulya gwe batuma essaawa zino Museveni ali mukola transition najja nenkibagamba temwagala kukitegeera Museveni akola transition fe abaasoma political science essaawa zino Museveni ebintu ebisinga abiwadde muhoozi emmotoka ezimutambulirako baminisita abajjeyo ababe Balamu atuuka mu parliament baminisita yagenze ku mukolo gwe bawerekera baminisita bonna bagira bati kati gwe munnayuganda ali eyo bwe weebaka nodda mu kwepiica gwe omukulembeze bwodda mu kusirika bwodda mukole butatukula bintu biri practical eggwanga lyaffe balitwala olaba bannaddiini balaba ensobi zigenda mu ggwanga ogera kulaba nga baaniriza Balamu babawa ebisawo era ffe tukimanyi ng'Abaganda nti obwakabaka bwaffe tetulina buyinza obwakabaka bwaffe tetulina buyinza Ssaabasajja Kabaka yakitugamba tetubongoota abaana ba Buganda battiddwa bannaddiini battiddwa kati gwe omusiru omuwulenge oli eyo bakwambaza ki t-shirt oba weetaaga kulaayibwa kati Museveni alonda ebikazi ebitunda ku kkubo akaboozi n'abiwa ebifo kati walabona Adija Namyalo kamubalage Amanda Kamere nkutumidde mwannyina zewulira muwuliriza oguma Museveni ajoze eggwanga ono bamuwa convoy amagye ge gamukuuma ye yatutta abasiraamu ng'abasiraamu bali mu kisiibo ne babakuba emiggo bwe bagenze kusiibuluka bakubye bali emiggo SFC nga yabakuba wulira Museveni abantu baabawa wulira bwe byogera wulira Adija Namyalo awulidde ono omukyala Museveni yamuwa ekifo ssebo akuumibwa magye simanya woofiisi n'agigwa simanya woofiisi ya Museveni yawa wulira bye boogera eggwanga we lituuse wulira ndako waliwo akantu akazzaako okusabira mwannyinaze Rita Nabukenya njabba buli message mu maaso awo wulira
liri ggwanga kakati nja Mutage Patricia Sewungu ajje ku vidiyo eno waliwo ne Catherine Kusaasira yakusooka manyi Catherine Kusaasira abadde wano e Uganda naloza wa kitalo naloza wa NRM nnyo n'amanyiira n'akwata ssente yeerwaza ennaku ezo Catherine Kusaasira n'agenda ebweru w'eggwanga era bwe yeerwazizza ye kansooke mbapuleyingira akantu kano mukawulire mbabulire mulina okuyiga naddala abayimbi bakozesa oba tolina ky'oliwulira engeri gye yakukolerako eggwanga naye talimba abantu nti mulwadde kuba nabadde naye jjo mu bbaala kati bino bebaga bagenda mukokotako amasavu ku mutima tewaliyo masavu wadde akasavu naako naliwo ng'omujulizi oyo ye naliwo ng'omujulizi kyova olaba nagamba temutawaana kakati enkeera I think after 2 days abantu nga maze okubawa amawulire Kusaasira n'alinnya n'agenda ndowooza after like 4 days n'ava e Canada n'agenda wa America naye nga tetunnagenda America kase ayina wano omukazi eyamu-receiving bamuyita Diana nga avaayoko ewa Diana n'agendako mu bantu be reaching nga bwe naaku-receiving naye ng'emisana ogendako ewa Momo n'ogendako ewa Morrissey you know like that yes waliwo awantu kase gye yagenda eri eyo nga ku airport omanyi wano tulina programs za housing za njawulo waliwo bebateeka mu mawoteeri waliwo Red Cross beewa naddala ddala abaakajja kati waliwo abaana abaakajja bamazeewo semegi like aya oso era bakyali bapya